tuli ku nsonga za Elisha Masesas ate waliwo omwana omulala afiiridde ku ssomero. Olw'ono ekyenjawulo ekiriwo ono mbu yabadde atoloka n'agwa mu pipa y'amazzi n'afa. Essomero bw'etyo bwe ligamba. Bakubidde abazadde ne babagamba nti omwana wammwe abadde atoloka ku ssomero n'agwa mu pipa y'amazzi n'afa. Abazadde ne babagamba nti mumuleke tujje tukakase nti omwana afa agudde mu pipa y'amazzi ng'ebya Elisha we byali. Essomero lyakutte omwana ne limutwala mu ddwaliro. Bwe lyayitutte mu ddwaliro abazadde bagenze okutuuka ng'omwana ku ssomero taliiwo, omwana ali mu ddwaliro. Bwe batuuse mu ddwaliro abazadde ne batuukirira omusawo ne bamugamba nti batugambye omwana waffe agudde mu pipa y'amazzi n'afa. Ko omusawo nedda ono bamuleese afudde naye tanywedde yadde n'amazzi ate ng'essomero lyagambye nti yagudde mu pipa y'amazzi n'afa. So ekisaddaako abaana oba ekitabaana kyagenda mu maaso n'okunyikira mu Uganda. Eby'Elishama bingi ebikyazuuka era bingi ebikyayogerwa. Sigenda sagala kwogera bintu bingi, njagala nsooke nkutuuseko vidiyo eno egyerabireko. Babiri eyafiira ku ssomero awo era nabagamba nti omwana yabadde atoloka. Okutoloka kw'omwana kumuleetera okwetta. Ne batakomaawo omwana y'omu ne bagamba nti yagudde mu ttanka y'amazzi. Bagenda okujja okunyulula omulambo mu ttanka y'amazzi ng'omwana teyanywedde wadde amazzi. Ekiraga nti omwana baasuula mu busuule teyagwa mu mazzi. Kati ebyo byonna ebizibu bw'obigattagatta ebiri ku ssomero binzizaayo abajjukira ekyali ku ssomero lya Wanyange Girls School ery'Ejjinja. Omwana bwe yafiirayo, I think she was Namuli, yali Namuli. Taata w'omwana era n'abagamba nti temujjaawo mayiti nga sinnajja. N'eno incident bwe yafaananye abajjukira akaseera ako. Kuba toyinza kuŋŋamba omwana ava mu maka ageesobola agasasula, kubanga kyenjagala mumanye nti omwana atuuka okusomera ku ssomero lya Seta High Main Campus, omwana oyo tava mu famire enjavu. Tekisoboka. Bazadde be baba beesobola. Kuba bagambye abadde ne saving box ya $2,700,000 n'okusoba. Ng'ayagala naggula PlayStation eno gundi ezannya games agenda gula game station ezannya emizannyo egyo egy'abaana. Oŋŋamba otya nti yeetuze olw'okuba yasaba bazadde be $2,000,000. Bannange abasomesa ne management z'amasomero mutuyambe ku bizibu ebiri mu ggwanga lino. Mu respecting omuzadde akuwa omwana we n'asasula school fees we, olabirira omwana we. Omwana w'omusajja n'afiira mu mbeera etategeerekeka until now. Okumanya ebintu bino biruma. Omwana bwe yafa ne bamuziika, essomero teryakiikirirwa wadde prefect w'essomero. Imagine wadde prefect w'essomero okugenda okuziika ekyotera gye baaziika omwana teyalinnyayo. Essomero teryalikiikirirwa wadde omusomesa. Nga tuzze tukiraba nti abaana bwe bafunira ebizibu ku ssomero oba n'afa, at least essomero mulaba baasi zijja ez'abaana n'abasomesa nga bazze kuziika muyizi munnaabwe. Naye ku Elishama Sesaazi tekyaliwo. Ogwo mutima gwa buntu bulamu. What are you hiding? Owekitiibwa Jesse Muyingo, sikuyinaako nkuubiiru ya buntu naye liri essomero liryo. Kwata abantu b'okolagana nalyo ku ssomero obakwase poliisi bansalingire omwana w'omusajja eyafudde aleme kugenda bw'atyo. Sikikusaako nti gwe wamusse, naye according to what is taking place ababadde ku ssomero bateekwa okwansalinga ekyavuddeko omwana Elisama okufa mu nfa gye yakoze eki gye yafuddemu. Bazadde bannange ojja kuwolereza nkimanya abalya mu ngalo za Jesse Muyingo muli bangi ku mitimbagano gino, naye lowooza nnyo nti omwana ono senga yabadde wuwo n'afa mu nfa eyo ey'akavuyo etategeerekeka. Situgonda eminga mwana kufa naye twagala ekituufu ekyasse omwana kyeki kiveeyo. Omusajja abawadde omwana we abeesiza asasula millions of money, ssomero eryo lya bbeeyi. Noŋŋamba nti omwana w'omusajja yeesugidde ku kaddeeka ak'obutanda obusatu
omwana akuze 16 years ali mu S3 really kisoboka omwana wa S3 okwetugira ku kaddeeka naafa ebibuuzo nga bwe mbagamba nti bingi ebirina okwanukulwa twagala okumanya ebibuuzo ebyo baani ababyanukula footage ali ku ssomero owa cameras eziriwo lwaki tavangayo okuva ku olwo ebyo byonna bibuuzo abaganda bagamba omuntu teyefiira abantu bako mwalabako emabegaawo omukyala eyatta bbaawe n'abaana ne bamupakira mu tanka septic tank nga tewali aliwo kiro naye at the end of the day baamanya naye owekitiibwa gwe nannyini ssomero you have to follow up this case bw'oba oli feyo eri abazadde gwe ne muganda n'okugenda okuziikako ku mwana eyafudde mu kikanga bwange ekyo ku ssomero lyammwe obuntu bulamu bwaddawa omwana erisama bazadde be bagamba teyeefiiridde waliwo abamutuze ku ssomero bwe bagamba mbu bateekwa okubaawo ekyabaddewo omwana waabwe n'afiira mu kavuyo kye beetaaga okumanya lwaki mujjawo mayiti nga babagambye temugijjaawo abavunaanyizibwa ku domitry baliwa ani yakwatiddwa omuntu omulamba ayinza okufa ne batuuka omuziika nga tewali muntu n'omu akwatiddwa ku ssomero okumanya ki ekyaviiriddeko omwana w'omusajja okufa mwami Robert Sessaazi ne mukyalawo mbasaasira nnyo nkimanyi nti temwebaka musula mu kulungutana olw'omwana wammwe okubanga yafiiridde mu kavuyo ke mutakola ki ke mutasobola ke mutamanyi munzikirize olwaleero nkomaawo tukyayongera okufollowinga ensonga eno okutuusa gye tunaagiggusiza wakati mu kutiisibwatiisibwa kuba kwatandise dda naye munnanga amazima gabeera mazima ffe tetuvumirira ssomero lyo tetukola ki naye twagala kumanya omwana w'omusajja ono yafudde ki kyekyamusse kubanga bazadde be baamukuwa omulabirire era ne bakusasula ku buvunaanyizibwa obwo naye omwana okutwalibwa n'azunzibwa mayiti nadde eno ne balyoka bagireeta emulago ssaawa 5 nga bazadde be bagambye tojjaawo mwana kireeta ebibuuzo bingi ansanga ntono erisama kitalo nnyo tiwafudde mu nfa bwetyo naye Katonda gye yayisizaamu famire enjigumya naye amaanyi ge mutaddemu mu kunoonyereza n'okukakasa omwana wammwe bwe yafudde tujja bayambako kye tusobola ffe tuli voice of voiceless tujja kwogera mutuyambe gye munaakoma okunoonyereza gye munaatubuulira we mukoze eki naye as of now ebibuuzo bikyali bingi ku nfa ya Erisama Sessaazi omwana omuto 16 years yabadde ateekakiteeka nagenda Mombasa ku graduation ya muganda we bwe n'olyoka ogamba nti yeetuze really bannannyini masomero temuli mu ggulu nkiddamu muyina obuyinza bungi nnyo bususse abazadde bakaaba naye olw'okuba nti abalina okuimplementinga ebiragiro bya gavumenti ku masomero be bannannyini masomero enkima tesala gwa kibira Jesse Muyingo ye Minister wa State ow'ebyenjigiriza kati anaasala atya ogw'ekibira abazadde bayitiridde okubbibwa naye olw'okuba tuli mu nsi etaliimu bwenkanya etaliimu alumirirwa abavunaanyizibwa ku nsonga z'abantu tebeefiirayo buli omu afa ku lulwe kino kyensiiba mbagamba mikwano gyange kyekiri atabaala kyekiri anaasigadde ewaka mwabalowooza nti tebibakwatako obutali bwenkanya bw'obulaba bulwanyisize wala nga tebunnakutuukako bwe bukutuukako lw'omanya nti ensi eri bubi taata woono omwana si wa byabufuzi si waaki naye kati yategedde nti obwenkanya bwetaagisa okulwanyisibwa
mu mbeera ez'enjawulo. Tuvumirira ne sekuvumirira obulagajjavu obukoleddwa ku bulamu bw'abaana. Oweekitiibwa Muyinga essomero lirimu ebituli bingi bye ngenda okwogera wano mujja kubyewuunya mu butambi obugenda okuddirira. Naye you don't follow. Situmanyi oba budde oba ki naye ate obuyina era obeerawo ku ssomero ogoberera ebigenda kuba ssomero lirimu. It's your business. Esasulwa sente nnyingi. Respect your clients. Muleme kulowooza nti muli bakitalo nga bwe mulowooza. Abazadde bwe bataleeta baana mu masomero gammwe tegajja kubaawo. Naye muyitiridde mweddeko bannannyini masomero naddala ago ageeyita amanene. Mususse. Ngenda gatematema